ali mu mukwano ne house girl nga nze sibifaako. Nga bwe bagamba nti buli mulimu n'empeera enjogere netuukidde bulungi ku nakyala ng'ono akutte eccupa n'agiwuttula bba ku mutwe ng'amulanga kuganza mukozi waabwe ow'awaka. Omukyala ono ategeeza nga bw'aludde ng'awulira olugambo okutuusa olunaku olwaleero lw'abalimbye nti agenda mu kibuga era wano omusajja eyabadde yeefudde agenza okukola waakomeddewo ne wabaawo atemeza ku mukyala we era olukomyewo abasanze lubona nga bali mu kikolwa. Ansanze ndi mu kutereeza buliri nakola ki nankwata bw'ati kati olugi lubadde. Mu busungu obungi omukyalo ono talina kigambo kyonna kyasoose kunyega okuggyako okukwata eccupa era bw'atyo n'agikuba omusajja ku mutwe nga n'ekiddiridde kulwanagana. Katubirabe. Obuzibu bwonna buvudde ku mukozi waffe ono. Mukyala ku makyakedde agenda okukola. Bw'amaliriza okukola ndowooza nadda kuba nze mbadde nga saakoze nasigadde wano ewaka nga ndi mugonvugonvu. Naye ate bw'atuuse. Omusajja ono abadde atiirika omusaayi yeeganye eby'okuganza omukozi ng'ategeeza nga lino bwe liri ebbuba lya mukyala we lyasussizza kubanga aludde nga mumwagaza. Aludde nga ngamba nti nze n'erigomba n'ono meidi. Aludde nga akigamba? Aludde nga akingamba naye nga mugamba nedda mami si bwe kiri. Naye kati olwaleero azze nga munyiivu bya nsusu. Atuuse ng'akwata cupa ng'aginkuba ku mutwe. Akusanzeewo? Atusanze mu nnyumba ffe eminze ne meidi. Nga meidi abadde nga gyali agezaako okuntegekera caayi. Kati n'agamba nedda taata Shira ndudde nga nkulaba ggwe ne Mariam nga muyina busayini ekitegeeza nga waliwo ekigenda mu maaso. Kati ngezezaako okumunyonyola tanzikiriza kumalayo akutte eccupa ng'aginkuba ku mutwe. Wondabira wano ndi mu bulumi bw'amaanyi nnyo nnyo. Ajja kuba wano ku mutwe naga bw'olaba bwenti. Sisobola kutaawo kubanga wenteerawo nnyinza okufa omusaayi ne guggwamu. Nga akirowooza bulowooza. Nti bannayiba era baamukubidde ng'okomyewo wagenze bugenzi waka? Nedda baaba. Wagenze ku mulimu n'okomawo? Nedda muganda wange. Akirowoozeza bulowooza. Atambulidde ku ndowooza ye. Atuuse nga nkuba cupa. Yekanaaluzaala ngono ye mukozi bakirayogera ebitakwatagana ng'ategeeza ng'omwami ono bwamukasa obukasi nga ye tekibadde kigendererwa kye ng'ate guno si gwe mulundi ogubadde gusoose. Sanze ne bbaawe n'angamba nti nomwendedde omusajja we nga tesinaba ate n'amala n'ankuba nga tesinaba mwendera bbaawe. Kati gwe mbadde mukola kino omusajja mu nnyumba? Omusajja nsanze nina byenkola n'anfoosinga ate mama Shirati n'ansanga nga ndi naye. Nsanze ndi naye ku buliri. Lwaki tokubye enduulu? Adde sirina kyakola nga ate ansanze ate asibyewo oluggi nga ate enduulu siterina weekubira. Kale ansanze ndi mu kutereeza buliri nakola ki nankwata bw'ati kati olugi lubadde luli lugule then mama Shirati watusangidde nga tuli ku buliri ne bbaawe. Nga mukola ki? Nga tuli
Nedda omusajja yajja nga ankemekereza. Si gwe gubadde gusoose? Si gwe gubadde gusoose ng'ajja ng'asanga buli wamu wonna wansanze oba wabweru oba wa ng'ajja. Kati lwaki bulijjo togamba bbaawe? Ati mbadde naye mutya nga saagala mugamba. Oluvannyuma Ssemaka ono atwaliddwa mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Bulijjo bangamba nti bawa ali mu mukwano ne house girl nga nze sibifaako naye maama leero bankubidde essimu nenkwatawo kaboda nenva ku mulimo nga manyi naye yagenze kukola naye nenvaayo nenkwatawo boda ngenza okubasanga nga bali mu buliri bwennyini obuliri bwange bwe negulira ne sente zange jjukira n'ekisajja ekyo tekigula na bintu mu nnyumba kiri ku house girl kati kimwewanira ku bintu byange byengula naye kasa naye mukubye ajja kinnyonnyoka nekiwala kye kitambula kigende kinviire n'okunviira kasa abaana bange bakuze nja kwekolera nzekka. Ebifa mu nsiko mujjako akawuwo.